Nkoma, assalamu alaikum. Mukama yeebazibwe. Njagala kunyumizaako ku busibe bwe nayolesa mu siniya 2. Ebiseera ebyo nali nsomerayo ku lw'entebe obeeramu awo kajjansi n'oyingirayo munda eyo kale twaleeta libs ya mushoti libs kati mbeera eyo ku ssomero naye mu siniya 2 kati nga waliwo abaana ba siniya 3 nga basula awo. Twali tusula mu bibaasi, wabeerangayo hostels z'aba siniya 5 or 6, then ebibaasi nga byaffe siniya 1, siniya 2, siniya 3, siniya 4 nga ffe tuli eno mu bibaasi. Mu bibaasi ebyo nzijukira ndabika essomero lyali terinamalawo myaka mingi, lyali litandika ebbanga nga si ddene. Kuba ebyo ebisulo byonna bino bibaasi baalinga tebannaba bisemitinga wansi, nga mulimu obutanda ng'abaana bangi. Kati awo ku katanda kangaawo wabeerangawo abaana ba siniya 3, abaana ba siniya 3, siniya 1, siniya 2, siniya 3. Kati nga mulimu omwana yali mu siniya 3 ng'abeera awo badde awo ne banyumya ng'emboozi zaabwe. Nze nalinda musirisi nga mbeera ku katanda kange ne mpuliriza. Kati batuula ku butanda ne banyumya wa siniya 3 nga yasinga okipika. Nze boyfriend wange era nva wano nze ntoloka nengenda nesinkana boyfriend wange nensulayo. Omwana yagendanga Mr. Sozi. Olumu ffenno twalowoozanga nti baba bamuwadde pasawutu, tuba tuli awo ng'akomawo n'ebintu ebirungi ebyokulya ssente. Kati waliwo n'akawala ka siniya 1 kaali ka siniya 1 kali akaana nga keekolako ne kasiga lip balm enwa ne gishayininga n'ateekako wanja. Enwa gyalinga minenenene ng'agisigako lip balm n'ateekako wanja wansi w'eriiso awo. Ndaasanyirira obusige bannange nga mwana wa siniya 1 naye maama olemba. Kati n'owa siniya 2 n'ono wa siniya 3 abanyumya n'owa siniya 1 ng'akuteekawo ekibuuzo kyenze neriiwo eri gye nava boyfriend wange biki abaana banyumya n'owulira muli naawe nga obugumi. Kaakati mbeera awo ng'emboozi zaabwe ze banyumya zinnyigira ngamba naye nze lwaki nange olw'omu sitoluka kukko, lwaki sitoluka kukko nange nengenda nensanga manye nze ku ssomero naye saayagalanga baana ba ssomero nze scubies ze saagala mascubi. Ekyo nali nakigaana, saagala scubi. Bakuwa pocket money bampa pocket money, weewaawo bampanga pocket money kuba tetwali bulungi nnyo ewaka. Naye nga tata wange akuwa akasente n'okugenda nako ku ssomero. Kati yadde gwe scubi nayo bakuwadde sente naye ziyamba gwe. Kati gwe ompe tusharingeko nange nandaba tekiggwa nga nina kubeera na boyfriend wabweru. Kaakati omusajja nga olukyalomu yali vidde nze bwe nasomera siniya 1 yange ye Masaka baali kakati bato tebankyalira just obeera essomero lyali ku kkubo welcome nga anti waabisa baayitawo n'ayimiriza taxi n'abagamba musooke nina omwana gwenjagala awo. Kati awo emmotoka yayimirira nga tena ku ssomero
ate fensi yali fencing na senyingi nga batumawo omwana nga ajja akuyita mama nga akufunyira ekikondi anti wange tumuyita mama nga omuto nga akufunyira ekikondi nga akuwa omutwalo gwo ng'ovimba musinya wano naye kakati wano sinya tu nali ndi wala nga sisuubirayo nti nno bajja kola ki onkyalira naye mbandi awo nga mpulira yali vidde nga mpulira bampita nti bankyalidde kyokka olunaku olwo nali lwentegese okutoloka nange mukama atusaasire byonna bye twakola nga tukyali bato asaasire n'abaana baffe kuba right now nina omwana wa senior 3 mbeeraawo ne musire sirina lunaku lwe simusabira byonna byenkoze aleme bikola byonna byenayitamu aleme bikola naye nga bampita mama wange ngaze okunkyalira yandeetera ebyokulya banandekera ne ssente oba yandekera ssente meka yajja oba 2,000 oba zaali 5,000 jjukira bulungi ssente zeyandekera nga mbaza nti nno kati bwagenda owayitawo eddakiika bwezityo bisaawa bweti ajja kuba takisi ebatutte takisi ejja kuba ebatutte awo mba nsobola okugenda kuba abaana bano bwe banyumyanga engeri gye batolokamu nga agenda mukazi wattu bwe yagenda nze nga nyambalanga bwe nalina okwambala nga nkwata akadomola ate ak'ekikoofiira kyange ku mutwe. Bw'ofunanga omukisa okusisinkana omuntu asobola okukuguza ekintu ku kibanja mpola omukisa ogwo ogukwesanga. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda opposite ekipande ekya Nabisunsa Girls bakuwa omukisa ogw'okusiima ekibajje ky'ekirooto kyo n'otandika okusasulako mpola paka lw'okimalayo. Teri pressure paka lw'omalayo ekibajje n'okitwala. Olina that dream chair, dream dining, that dream bed. Ate akasente okamanyi bwe kajja nga kazibu kakwata mulundi gumu ekyo okiteeke wali. Kwesa opportunity eno ku namba nga bw'olaba ku screen yawe, namba ya Aisha Najemba eri egi mwogerezeganye ku nsonga zonna eza furniture. Oyagala kibajje ki, kibajje kyo ggwe ng'omwana w'obuwala, mwana wa bulenzi, ogenda kutwala ntebe za ku buko, oteekateeka kugulira bazadde bo kukyusa furniture wa mu nnyumba, njala kutegeeza nti ebyakabi ojja kuba ng'obisangayo. Tuli banda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls. Bw'otunula bw'oti ebusukka kubo nga ekipande kya Nabisunsa kiri eno, then side endala ojalengera kalina yeeriwaawo. Waggulu ewasooka ojja kulabayo gym, naye awaddako ojja bolengera entebe ez'ebitiibwa. Weeroboze wamma ekintu kigguke bulungi. Nga nkwata akadomola ate ak'ekikoofiira kyange ku mutwe. Ate ak'ekikoofiira nyambala obugatto wange. Olwo kyali kikumba. Nga nkwata akadomola ngenda ku bbowa. Bbowa yali wabweru wa Soberi. Nga ngenda nga ntuula ku bbowa akadomola nga nfuna we nkateeka. Nga mpiteeyo munda nga ntambula nga ngenda. Obudde bwali bugenderedde nga buwongedde. Natambula nentambula nesitasobola okuva ewanteeyo okutuuka ku kkubo. Jjukira transport mamange gwe ssente ze yandekera ze nakozesanga transport zali ssente ntono. Kati ngambala nti nja kulinnya zirika zaali 15,000 if I'm not mistaken. Ngambala nja kulinnya takisi entuuse ku kkubo wali nninnya 10,000 lwentuuse ekibuye. Omulenzi jjukira gyendaga simukubidde essimu nti nzija
ne wennyini waabeera Mr. Suzy nga simanyiiwo nga simanyi waabeera. In fact yali musajja, yali mu myaka awo, yali alabika yali mu late 20s. Alabika yali mu late 20s. Nange nga ntambula emmotoka tembula nga ntambula akafuufu nga kankuba bannange ngenda okutuuka ku kkubo nga nkooye ng'akafuufu kankubye obudde bukutte byalabye natamutuuka mu kkubo nengamba naye mukama kikino kyenkola nengamba oba nkyusa enzireyo naye ng'okukyusa okuddayo ku ssomero ogenda kusanga sibe. Nange nga ntambula nga ntuuka ku kkubo nali natera okutuuka ku kkubo takisi nejja. Takisi yaŋŋamba banno somoka mu 5 kuntuusa ekibuye oba 10 nga nenda takisi nga ntuusa ekibuye. Yes, nalina 2,000. Takisi bwe ntuusa ekibuye nga nsigazaamu nusu 5 kuba nali mbaze omusajja ajja kumpa ssente ezijja kunziza ku ssomero. Olwo nga nange njagala kubeerako biroodi ku ssomero, njagala nange gwe mulundi ogwali gusoose nali sikikolangako. Abaana bakipika nange ne mpulira nga mulinga nange nina okukikola nange okutuluka. Ebitaano ebyo nga ngenda nfuna akasimu nga nkubira omusajja essimu nga mugamba nze nno ntolose ku ssomero. Namugamba oyirudde awo ntolose ku ssomero nzize kusisinkana nga mbuuza otolose ku ssomero wabitandise ddi ebyo ebyokutoloka ku ssomero. Namugamba nze nabitandise ddi gwe gusoose naye njagala kumiitinga. Omusajja amugamba wabula nze siriiwo kwate kubodde ku ssomero ssaawa mmeka z'amanda okudda ku ssomero obudde obwo obw'ekiro angamba kwate kubodde ku ssomero kuba siriiwo tugenda kundaba. Ne mugamba naye gwe kikyolugirako ku ssomero essaawa eno nzirayo ntya kati ate ebisaawa ebyo akasimu kaali 2 oba 2.5 kati nga njagala nga mugamba addamu okubi ng'egundi evaako oba yaddamu n'akuba. Ne mugamba kakati nze sirina na ssente ziddayo oba sirina na ssente sirina na transport anzizaayo ku ssomero. Naŋŋamba naye wabadde onkubira ng'ojja sirimu pulogulaamu ebyo tewaŋŋambye nti nojja kakati obudde ku ssomero nze kati nze nkole ki siriiwo wabula funa genda ewaka kale nkwate kubo ngende eri ewaffe. Mukama atusaasire. Bazadde bannange tusabire abaana baffe nga munnange nga noba nalowooza nti oba omusajja alemba asaabye essimu ng'agikutulako nga neeyongera okutambula. Olwo ntambula biki lwaki nali nfudde ekibuye oluntu ku bigere ngenda kabuwa bantuuka ekabuwe eyo amasannyalaze gaali gagenze nga buli wamu wakutte. Ntambula nzekka nali sambadde sweta ng'empewo enfuuwa nga nziramu nkuba essimu y'omusajja ng'ali ebaddeko nga teriiko. Nkuba essimu y'omusajja nga teriiko. Wayitawo akaseera neddamu nezamala njikuba n'agikwata n'aŋŋamba naye gwe nagambye odda ku ssomero. N'aŋŋamba sisobola kukulaba kuba siriiyo nze kawawa siriiyo nze ndi wala biki.
Ekyaleeta Kabowa nali nkimanyi nti we Kabowa nti abeera Kabowa naye nga simanyi wa waabeera. Nga nkwata kuwo nga ntambula Kabowa eyo nali nasomerayo nga ntambula mu kkubo. Obudde bugenze ziri mu ssaawa 3 ssaawa 4 ntambula mu kkubo abantu nsanga omu kyokka we nasomera eyo Kabowa nga nkyali muto naye eyo mu P5 bwe nasomerayo. Kati kumakya tuba tugenda ku ssomero ne tusanga omwana baamutuga ne bamusuula mu kasiko. Kati bye nawulirako ku mwana oyo maama we yali alina mujja we. Kati nga mujja w'omukyala ye yabbanga olukwe ne babba omwana oyo ne bamutuga ne bamutuusuula mu kasiko awo. Kyokka ate era tulina omukyala gwe twasangako nga bamusudde si mu kasiko ke kamu naye nga waliwo ewalala we baali si biseera bye bimu enyumya nga nkyasomera eyo Kabowa eyo. Omukyala baamutuga naye ne bamusuula eyo awo nga ku loko baayitangawo ku loko awo. Kati natambulanga omutima munkuba naye mu mutima ogunkuba nga muli njira n'eŋŋamba bannange singa nemala nsanga ekisajja ne kinneeyogerezaako ne kinnonda ekkubo ŋŋenda kubanga ndaba sirina we ŋŋenda kusula sirina ssente enkya nina okudda ku ssomero kumakya nina okubeera ku ssomero kubanga yali Sande nga ku Mande tugenda kukola ebibuuzo. Twali tugenda mu bibuuzo ku Mande. Kati nga ku makya nina okukwata ekkubo nenzira ku ssomero. Kaakati mba nkyatambula najjukira ewaffe nali bagenda kutegeera ekibi oba banantegeera nze simanyi kuba sirina baganda bange abalinnyumiriza Channel simanyi. Kati ng'eyo ewaffe waliyo omuvubuka eyali ankwana nga namugaana kuba yali mumpi ate nga nze nnyumba nga ndaba omumpi naye namujjukira akaseera ako neŋŋamba omulenzi ono agende gwe mba ntumira. Bw'obanga omwaka guno wandyagadde okubaako ky'otuukako ku nsonga y'okubaako n'akatakako njala kujjukiza ku Dembelio Properties and Associates tulina estate Bulamu Jeza ku Lwemityana zibeera kilomita 2 okuva ku Koraso otuuke ku Poloti amazzi amasannyalaze weebiri 5 ku 10 ey'ekyapa $13,000 ku screen kuliko ennamba za Dembelio Properties and Associates. Wuliziganya ne Madam Nancha Beatrice manyi nti ajja kukwasaganya bulungi. Mwebuuzeeko ne ku nsonga zonna ewalala ezeekuusa ku ttaka n'ebisinga ku ttaka manyi nti Madam Nancha Beatrice ajja kukola obulungi obutagambika. Natambula netuuka awo mu bitundu by'ewaffe ewaka nempita mu maduuka. Amaduuka ago ekkubo nga liri wakati enwali y'amaduuka sayidi eno y'ewaffe. Nasika ekikoofiira kye nali nyambadde ku mutwe ne kibikka amaaso. Naye omuntu bw'aba akumanya abeera akumanyi. Nina akakubo ke nayingiramu awo munda eyo waaliyo emiziki waaliyo omuvubuka yali awasa mpita awo mu mbaga zaabwe nsanga omuvubuka yali amumanyi bwe yandaba yantegeera n'ayita erinnya lyange. Bwe yayita erinnya lyange natunula ku ttaka sajja maaso ku ttaka nezigala nga ngenda nanga alabika si yejja neyeeyongerayo. Mukama nenyamba nemuwona nempitamu nentuuka ku kayanja nange wira wembyogera nenyambuka eyo munda nempuna eyo gyempitira eyo waggulu eyo bwewatyo
waliyo obuyumbayumba n'empita eyo waggulu eyo weewatyo neeziramu nenzika. Mbuuza omuvubuka ono gye nali ndaga yali akola mulimu ki? Omuvubuka eyankwananga ebiseera ebyo nga simwagala yali ng'asiika capati. Mukama asaasira naye abaana b'abantu tobonaabona. Tubonaabona nga ffe twebunyabunya kuba neebuuza ki ekyanzija ku ssomero? Ki ekyanzija ku ssomero bannange? Kati omusajja ono gwe nali bannange, omusajja ono gwe nali nziza okumiitinga, nali namiitingako naye omulundi gumu. Guno gwali mulundi gwakubiri. Yes, gwali mulundi gwakubiri. Ebyo bye byabeerawo ne muvaako. Natuuka ayo waggulu yonna amasannyalaze gaali gagenzeeka buwa neeno ewaffe. Nga empewo bannange empewo enfuuwa nga ziri mu ssaawa mmeka? Ziri mu ssaawa 5. Nasitama bwenti ku buyumba. Nasitama bwenti. Nasooka kusitama. Nasooka kuyimirira nga abantu abayitawo nga mbagamba mbadde nkusaba ompitira omuvubuka oli asiika capati. Omugambe wali waggulu waliwo omuwala akuyita. Bannange nalinda omuvubuka. Baamugamba ndowooza nga abagamba nti walinze asobola kumpita. Nentuma abantu buli akkirira nga mugamba nkugayiridde ngambira omuvubuka oyo ajje. Omuvubuka bakyala baami. Omuvubuka yagaana okujja. Empewo n'enfuuwa n'ezitama bwenti nera nekukankanira awo. Neziwera ssaawa 6 ndowooza zaali mu 6:15. Omuvubuka ndowooza nga amazaamu capati ze nga agiraagira ebintu bye ng'amala okubisibako awo ng'agamba kamala okulaba ono omuntu akola ki? Annemeddeko mbwanjagala. Omuvubuka ng'ajja bw'ajja nemugamba naye maama weematira naakuyisa edda kyokka ndiwanya empewo enfuuwa neŋŋamba gwe nze kati mbadde ntegedde nti nno lwaki tewabagambye erinnya? Lwaki nemugamba kati mbagambe erinnya bajje awo bakugambe nti nno nkuyita abantu nga bamumanyi? Naŋŋamba bannange nsonyiwa. Naŋŋamba lwaki oli wano? Naŋŋamba ovaawo? Nemugamba nva ku ssomero, ntuuse ku ssomero. Naŋŋamba gwe lwaki olulwa ku ssomero? Lwaki olulwa ku ssomero? Nemugamba nze gw'olaba enkya tugenda kukola ebibuuzo. Ntolose ku ssomero kubanga mamange nze nankyalira naye sente ampadde sente za school fees ne bazibba. Kati sisobola kukola ebibuuzo nga sirina sente za school fees. Ate sisobola kugenda waka kuba bagenda kunkuba. Naŋŋamba naye bannange wulira. Naŋŋamba jangu. Yaŋŋamba sokulwera awo kanzigi. Ng'atambula ng'agenda ng'asanga mukwano gwe baali beeyisanga ba Luganda. Kaakati kati ono mukwano gwe yali alina ennyumba ye, kati ono ng'alina ennyumba mwasula ne bakyaliiba abalala. Kati ng'ayogera ne mukwano gwe ndowooza ng'amuwa ebisumuluzo by'emirimu we. Ng'akomawo nga mugamba wabula sirina muntu gwe njagala ndabe, sirina muntu gwe njagala amanye nti oba nalabiseeko mu kitundu kino. Nga nkukusa nga nnyingiza mu nnyumba nga ndeetera ku byakulya nga ndyako nga nfunira amazzi nga nnaabako akafuufu. Bakyala ng'akafuufu kaali kabonye bannange bulungi ng'ewanvuye nnyo simanyi. Ng'akafuufu kandi bulala ku bigere nga nnyigira
nga bandya ku bye bampadde awo nga naabako agenda mukama nga nyamba nga nfunyewo okubalugika oluba naye maama omuvubuka ono naye simwagala kuba yankwana neŋŋaana nali namugaana nga simwagala naye olw'ekizibu kye nali ntuuseeko neetwala mulufula bannange abino mbyogere ntya ye ng'omuvubuka nga abulungi amaliriza ebye byakola nga anaabako ng'ajja nze nno nali mmanyi oba alina wagenda okusula ku buliri kwe nali ogwa dragoni nga busika bannange obwasooka obwasooka yakozesa protection naye yakozesa protection throughout naye ngakyala omwana yazaali gundi lutu 3 kuba welcome then waliwo midnight wedde twali mu midnight naye ng'omuntu bw'onoozuukuka nze nali mwana muto bannange nali mu senior 2 naye kale yali si mukulu yali muvubuka naye kyemmanyi yali mu 23 naye awo yali mukulu punzi wadde yali mumpi naye nga ekyaleeta obumpi ate kyaleeta masanso nga bino tukyabiwulira tukujjukiza okukyusa essuuka zo kyusa ku bulanketi wakola senior 6 omwaka gwa 2006 kati emyaka giyiseewo 18 olemedde ku bulanketi yeeyo kyogamba yeefumbekeddemu emirembe n'okwesima akabugumu kakuŋŋaaniramu omu kyusa ku masuuka kyusa bulanketi kyusa ku mifaliso olina omufaliso kakati omufaliso tugulabanga munene naye oluba okugwebakako bwoti ne gubanga abaddewe basse oba kuki ne gulyoka gukka bwe guti n'osulanga okukunadde nga lumonde mu kikata Masses Quality Beddings enansana ku mastowa opposite stage ekyebando wansi wa Epic Motel tuba twogera ku mufaliso masuuka pillow cases twogera ku mosquito nets tujja kwogera ku blankets duvet mattress protector mattress covers carpets ironing boards night ebyomulembe ojja kubanga obisanga ku Masses Quality Beddings ku screen nga bolaba muweereze message ku WhatsApp bamukubireko akuweereza ebifaananyi byalinawo mu kutula eddiiru bakole delivery ekintu kitambule malidadi sana yali mumpi naye nga ekyaleeta obumpi ate kyaleeta masanso vanira nga aluma ne kumakya nze nate bannange okuva olwo nagamba bwe babanga abafumbo bwe batyo bwe basula naye ngamba mukama nyinza obutafumbirwa kino sikisobola emirundi 3 ekiro kimu nga ndaba bannange kiba too much sijja kugamba nti obutafumbirwa paka essaawa eno nti nekyo tekikyandi mutwe nokyavaamu sinaba kufumbirwa nkuze kati ndi muntu mukulu sinaba kufumbirwa naye nga eyo mindset yanzibaamu mutwe okusinziira ku mboozi zempulidde wano omuntu amala ayinza n'okumala wa wiiki nga takutteeko
naye nga ekyo kyekyandimesa awo eyo ku buto bwange bwe nalina ekyo kye natwala nti abafumbo tebeebaka. In fact ekiro ekyo kyonna seebaka kuba nze sisobola kwebaka wantu we simanyi, ndina omuntu gwe simanyi, nali mumanyi naye nga oba nkiwulira entya nga sirina muntu gwenjagala oba naye wantu wensoose okwebaka omulundi ogusoose nga sirina tulo nga ntolooza n'ebyokusomero nalina bingi byenali naye teyeebaka ndowooza nange seebaka. Kati ziba ziwera 12 nga nyimuka nga nnaabako nga nyambala engoye zange nga bwe nazze nga mugamba kati ngenda ku ssomero. Nzirayo ku ssomero nga ampa emitwalo 3 nampa ne transport kuba yambuuza ssente ze nasudde. Ndowooza namugamba emitwalo 3 oba nali mugamba ssente mmeka nze sijjukira, sikyabijjukira nabbijjukira ssente ze namugamba naye nzijjukira yampa emitwalo 3 nampa ne transport namperekera. Jjukira 12 obudde bubeera butandise okusaasaana nensika ekikoofiira kyange nga bulijjo mpaka mu maaso namperekera paka ku stage nennemya njolekera ogw'essomero. Mukama ntuuka ku ssomero ndowooza zaawa zaali ziyingira nga 2 oba zaalinga mu kitundu kuba obudde emmotoka zaali teziraba kutandika kutambula, jaamu tetwasanga jaamu. Nga ndira nga ntuuka ku ssomero nga mpitira kati wano mu kuyingira waaliwo engoye abaana yanika engoye kati nayanula engoye ze nasanga ebweru. Asikali ku gate nasanga agenze nenyanula engoye zaali wabweru nenzija nenyingira mu dduuka nasanga waggule nenyingira nenayingira nengenda eri mu bibaasi byaffe ebigoye nenkwata nebikanyugaawo ku mutimba nenyingira munda. Bwe nayingira munda nengenda nenaaba nemala okunaaba ebibaasi byali nga era twali tebabisiba nenkomawo nenaaba nenyambala yunifoomu yange. Ku makya okwo Mukama nannyamba ne batuyita ku assembly ne batugamba ebibuuzo babisezezaamu tugenda kutandika the following day. Nenkwatira ebitabo nengenda ntandika okusoma ebitabo byange. Bannange byebyo Mukama yannyamba tebankwata nti ndoose ku ssomero. Mukama yannyamba ewaka tebaategeera nti natoloka ku ssomero naye nga bino bye bibeerawo. Kimanyi abaana babikola twetaaga okusabira abaana baffe. Bannange buli muzadde ate bannange buli azadde omwana omuwala tubateeka emikono gya Mukama. Mukama abatutaasiza abaana baffe, abataasa amaaso amabi, abataasa ebikuba ebibi, abataasa emize emibi, byonna bye twakola Mukama atusonyiwe abaana baffe baleme okubikola. Omuvubuka oyo gwe nasoma naye ku olwo yali one night stand
omuvubuka olwo gwe gwasooka ate era gwe gwasemba kuba nali simwagala. Gwe gwasookera gwe gwasemba naye yanneekubangako nanneekubako. Kaakati nze kye nakolanga buli we nalinga ngenda ku ssomero nga nnina okugenda owali waakolera nimugamba njagala ssente, esente ezinankomyawo. Bwe naatoloka ssente zinaalinnyanga munkomyewo. Namulembanga nakusemba omutwalo n'ogenda. Ebiseera ebyo ebbanga liiseewo omutwalo gwali munene ebiseera ebyo era nga gunkolera ku ssomero. Ndayira saddamu kutoloka nze kye nagwako kubanga nesitasoze nabeewa omuvubuka oyo olwedde nali ntambudde ng'amagulu gannuma. Kaakati naye era egyo emirundi egyo gye yankozesa emirundi 3 amagulu era ng'amagulu gannuma nnyo. Si magulu gokka, abakyala mumanyi ebintu ebyo oba tebabimanyiira. Omuntu akwinamu amaddu nga munnange nze kye nagwako era nga bwe nabagambye nti kyandeese okufumbirwa nti abafumbo bwe babanga eyo embeera gye bayitamu ekiro nzaaha nga ngamba sijja kufumbirwa. Kyali too much for me to handle at my age. Kyali too much bambi. Yadde neeri gye nali ntolose gye natuluka nga gye nalina okugenda tebyatambula bulungi naye kyemmanyi teyandikiza emirundi egyo gyonna 3 kuba olwedde nange nza simanyi sobola kubiteeberezaako ate ye kyandibadde. Saagala kutawaanya bwongo wange birowoozaako essaawa eno naye nga wenjogerera essaawa eno omuvubuka oyo gyali nesitasoze gyali omuvubuka oyo nti ne kati wano wendi nti nsobola okugenda waakolera era omulimu gwakyagulemu yadde ng'akyusa ekifo naye wano ngenda nentuula nansiikiriza amagi neezirya nentambula nengenda. Yangamba naye waŋŋaana. Lwaki waŋŋaana? Ali nkwagala biki? Nemugamba mukwano bireke ebyo tongoba ku mulimu gwo. Naye wenjogerera omuvubuka oyo alabika anywa obwenge, anywa obuwalagi. Emimwa ogiraba nti mimyufu, omulaba nti okula akuze n'okula yazaala abaana ate oba omukazi n'abamusuubulira ali awo tategeerekeka. Waliwo omuntu gw'otunuulira n'ogamba naye bannange oba lwaki nakikola omuntu ono kale naye twekkakkanya nnyo naye tamunenya. Ebiseera ebyo nali muto era we neewolereza nti nali muto. Yes, nali muto era nasigwe nali nzigiridde mulala gesture yazigwamu bugwi. Naye ng'omusajja oli gwe nali nkolaki gwe nali nzigiridde ntolokedde nti essaawa eno omusajja ono nkyayogera naye nga si nnyo. Oyinza okubeera awo n'akusindikira gundi n'akubuuzaako bwe bityo n'omulimu gwe yali akola yaguvaamu kata omulimu gwakola mulala. Yali yantama wali eringa naye nga njagadde bayisaamu nti omusajja ono nkyayogera naye noono omumpi sekimpi naye mulaba naye saddamu kukola kikuba kiri naye nakigaana nali sisobola kukiddamu naye nga bye byange esitori nzibulira ne zijja nange ndowooza n'obwira obulamu naawe bw'oyiseemu ngenda nzijjayo kano naye ngaladde okujja okukunyumizaako naye nga mbeera awo n'entya naye waliwo stories z'abaana ezikupika naawe n'ogamba naye nange kambyogere
kati bwe nadda ndi banyomeza omukazi bwe nali ntandise okusomesa omukazi eyansiba ku bba ng'omukazi bamusomesa nange nali nsomesa ebiseera ebyo omukazi nagamba mwagalira mbonyeebonye ndidda nendubawa nebyo Mukama Katonda ayongera okutukuumira kojja wange eyeddira elephant eyeddira enjovu n'abaana basoze mu famire bonna Mukama abakuume ayongera okubatwagalira ne sitaasoze famire yo Mukama ayongera okugyagala name Becky mutumiddeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndowooza ensonga ezo oziwulidde bulungi. Njagala kutegeeza ebigambo bino mwannyinaze. Okwegomba kuteekwa okubeerawo mu bulamu kubanga okwegomba okwo bwe tukola okwegomba okulungi kutusikiriza okulwana okuva mu mbeera gye tulimu naye nga tetulwana kuva mu mbeera eyo mu bubi. Ekintu kino okirabanga ekiri simple. Ono sister byanyumiza byamutuukako ng'ali mu senior 2. Waliwo olwaleero abali mu kubisanga nga bali mu bitongole binene bali mu public service abaalaba storage nateekayo eya omubaka wa parliament agamba nti kyatajja kwerabira mu kisanja amalako ekisanja ng'obufumbo bumufudde ng'atubidde mu mabanja. Lwaki? Bwe yayingira parliament yasangawo ebintu nga birala zitripu kusisinkana basajja bakusuubiza eggulu n'ensi tujja kuyambako mu kino tukulobingire mu kino tukolebwe tuti kyova olaba mbagamba nti ojja kuwulira wano omwana omunyome ogambe nti bamukwata bujega teyasoma wa mukyalo bawulira emboozi ye bwaginyumiza avudde mu byalo gyakulidde talina nnyo kyamanyi exposure akuna. Bw'omaliriza ebyo n'enkujjukiza nti zonna tuzifuna n'owulira asomye nga wabuvunaanyizibwa nga tulaba nti bayinza okumuvugira mu bulamu obwo bamutomeze. Naye njagala kukutegeeza nti bino ebitera okukuba abantu bikuba abantu buli mutendera bikyusa nkuba naye nga bisigala bikuba. Waliwo abakubibwa mu bufumbo. Abaana olwaleero baba n'omuliro asisinkana banne bwe basoma ng'ajjukira nti yali abasingana amagezi. Yakubanga zi first grade yakubanga zi dinga ziringa ddi. Omwana bamujjukira ku kampasi nga yeyo yali owakabi yaba discussingira. Kakati ogenda okutunulira be wa discussingiranga maama nga musisinkana bakukuziika musinkana ku mbaga oba ku mukolo gwa munnammwe bannanga abaana nga bazze n'amamotoka. Onaagamba wait bano be nasinganga amagezi. Kakati be beevuga ne kimubatharinga ekivaawo ng'agamba nja kubikola. Kati ate abamu bazuula luvannyuma nti bano ojja kulaba abaana nga bajja bajooga mu banka ng'ogatta omusaala gwa banka obwogattagatta salale yennyini then na buno obulala obugirako bwa allowance ng'oba mukakadde. Omwana aleese raafu 4 eri ku UA namba zino digital ogenda obuuzabuuzaako awo ogenze ku gigi oba ocekinze ebibanda by'emmotoka emmotoka eri mu miliyoni 35 ogenda okulaba ng'omulala ayingizaawo kalumiyoni bannanga omwana ng'aleese paso era ogenda okubala paso ng'eri mu miliyoni 15 17 bannange bw'ogenda okugaba n'abaana bakikola batya. Naye nkukutegeeza ebigambo bino abasinga obungi bw'onoonyereza ojja kusigala ng'emmotoka ogyetaaga naye olw'okuba bavaayo nga beesaanyizza tebakubuulidde emisoso gye bayiseemu kufuna mmotoka. Abasinga obungi ogenda okuzuula emisoso nga ogamba kanenye takisi mu bitiibwa kanenye boda yange nkanenye nga kusiba ku nviiri ng'omaze okukitegeera nti abo beweegomba abavuga emmotoka abakwata zi iPhone 16 Smart Pro Max abasula ennajeera ogenda okuzuula ng'engeri gye bafunamu ebyo bw'ogitegeera osigala ogamba nti kaneeberera ekibuli mutajjazi
kansirikire mutajjazi noba nti kokumire ekikomera kya maama Naaka kobeera omwo ng'ebimu tojja bisobola. Abaana bakomawo nga beesaanyizza. Musisinkana ku Monday nga mwavudde mu weekend mukwano. Abaana emboozi nga banyumya n'abamu ndala bazisiiga akazigo naye ng'ebintu bye bayisemu okufuna ebyo ngambye abasinga. Kubanga gwe kennyini yogera n'obigattagatta. Kwane gundi ono mu bbanga bwe liti afujewa ssente. Era abasinga obungi bakemeddwa ne bagamba ne mutubuulireko onoobisobola tojja bisobola. Abalala ababigenzeemu babigezeeko nga bali babikola bavaayo bagamba nti abange. Eriyo abantu mu nsi yattu b'Amerika asobola okuvuga emmotoka nga ebbanga libagimuwadde ebbanga lyagenda ogivuga ng'eriringa essanyu eryannamaddala lyafuna n'emmotoka eyo ke kabanga kabasisinkana ne mumulaba nti eno emmotoka gy'avuga. Ke kabanga kemusika ne mulaba essimu gy'akwata. That moment gye mumulaba nga bw'ayambadde. Moment eyo tetera kutwala ssaawa, tetera kutwala lunaku. Bakiraba ne bakikungiriza ne bakivaako kubanga ebiba bibaleese kusisinkana biba bingi ebisukka ku kino. So they will talk about it, wow, bagyetooloole tebagenda gisiibako ne bagituulamu bagitulamu dakika nga zizo beekuba ebifaananyi owulire nga uli muwala. Ekyo tekilastinga. Ekisinga okulastinga ye tocha gy'obeeramu ng'olowooza obulamu obwo bw'oyitamu kubanga abamu mu baabo kyabuyitamu. Emmotoka baagikuwadde naye ng'okyagikolerera. Muzivuga emmotoka nga teziri mu mannya gammwe muve kufa abagenda ne tuzeewola n'oleppuka n'ebbanja ne balala ne bakuyita omanye eriyo abanyiikiro tukeberako. Kanaye emmotoka ya Sozi kanaye bamubanja ate bamubanja agenda okugiraba nga tennabakulaga mannya gange. Motoka tavuga ye motoka eri mu kampuni motoka eri mu Pakistani eri mu Bajapani bayindi biralamu era bagenda okuyita akabanga oddamu gikeberanga esoma gange kati fe mutuveeko naye waliwo bano ng'obulamu bwe talivuga motoka eyo naye sala ogenda mu mannya ge. Eri abaana bavuga emmotoka nga tamanyi na kaadi yayo weeri baamuwa bisumuluzo na mmotoka. Nolwekyo kyengezaako okusiigira abaana ab'obuwala okwegomba si kubi naye okwegomba kwo kukolerere ate ng'okukolerera mu ngeri etagenda kuba y'amaziga yakwejjusa. Kati bwe tubizaayo ku sisita ono tutunuulira obulamu waliwo kati bw'atunuulira omuvubuka oyo owa capati olwali nanaganika kati omuvubuka bwe mbala abantu abandya n'oyo mwali. Mulimu abasajja boogattagatta ng'olowooza ku lisiti y'abasajja abakwambuse ne bakukkirira abakubaza empapula oba abakweseza empiki. Wamane gundi singa nalina obusobozi ku lisiti yali badde avaako nga naawe olabira ddala wessa nnyo. Naye lwaki ojja kuzuula nga walina woozudde awalina woyagala okuyisa oba okuyita n'okizuula nti yali abaana ba booda bamekesa abakazi ab'obuvunaanyizibwa naye nga babameketera ku buno obusente obwa buli lunaku. Kyala abadde sitaaka ebbanja ly'owa booda okuwera okuyingira mu mitwalo 5-10 tokiyita kyangu tokiyita kinene. Mutambulika byakusaaga n'omukubira n'ajja n'akuvuga oluusi n'akulinda gumu kitundu tolina kashi oba n'omuwako 5 n'osigala omutwalo tatapapala. Oli kikyala kirungi kiwala kirungi tapapala ayinza n'okugyewo n'alya ku kimere n'abatsa n'abeerako awo n'apeera awo omusajja tatera beerawo. Ogenda okwakana nga muyingidde 10. Kati abaana ab'obuwala mu kwagala okukakkanya ebbanja eryo nga weekankuggyemu jangu nkubegereko obeewo nange embeewo. Naye obulamu bukyuka ogenda okutuuka n'ogane banneeka kati honestly speaking nga siteegi yemu okyagiyitako bukyo okyagiyitako waliwo omuyaaye yakuyitamu naye nga mukyasobola okusisinkana waliwo obeera oscrolling about ku WhatsApp ku TikTok n'omusanga yonna gy'omusanze mwegwako wallahi ng'owulira singa osobola okukola aniddu osobola okuddayo n'ofomatinga bwe ba diski eyo ba folder eyo ng'oyagala ogiteeke ogidiriitinge nga tekyasoboka.
ogenda kinoonyereza nga kyalimu elementi y'okwegomba okutali kulungi. Ekimu ku bireeta ebyo eri abaana ab'obuwala olumu okwawukana ku balenzi kwe kuvuganya competition. Ogenda okulaba ekiwala ekibajooga ekirina buli kirungi ate okisinga ebbina, okisinga obulungi, okisinga amagezi, buli kimu ogerwa nga gw'okisinga. Nogamba like seriously this girl noyagala ovuganye. Kati ebiva mu kuvuganya bye bino. Ono yali mu secondary senior 2. Abaagalwa abalala babazoganyiza ku campus, abalala babazoganyiza mu bitongole gye bakolera mu malwaliro, mu masomero gye babazoganyiza, abalala babazoganyiza ku mawanga. Ayagala kusurvivinga, oli yamuyisaawo n'amugjamu. Overstay efuuka overstay, accommodation neereeta tagali. Naye nga bw'ogigana ogane bannange ddala bed space ye yantuusa ku kino. Of all people ne kano kakafuupi kafenyera ebbuga lya labbisi n'oyo. Wallahi nga ye waliwo omuntu akuyitamu nga ku ye eddaala alinnye nga wa bbeeyi nga gwose. Era ye mu baanyumi agamba gwe kitiri biyita bikoze bitya bannange nga. Ate kambabuulire wansi w'enjuba ku relationship abantu ababiri, omusajja bw'oba waggulu omukazi ng'ali wansi nnyo, omukazi oyo yagenda akukolako drive. Lwaki? Alina okulaga nti naye mwali bw'aba ng'asobola okuyitibwamu omuntu ow'ekitiibwa ng'oyo. Kakati ate ku basajja kisukka. Abalina enkotoli ebiyidde woomosirike tukola mubiri niya. Ovuga emmotoka n'oweta ng'oyita ku stage, oluusi mwami oyo akuyisaawo otudde mu maaso ng'ebitiibwa babisadda. Ababooda, ab'edduuka eryo, ab'okuluda abo, ka trading center ako, abali mu arcade abo nga baakuwewula dda. Oyambala n'onyuma, oyambadde oggumidde, obusawo kyekyo, enjala kye, naye nga baakuwewula dda. Nga naawe olimba ng'ajjayo obujulizi obwa voice notes, ajjayo obujulizi obw'ebifaananyi, ayagala kakasa nti ye bino byabanene. Atula wali ku boda n'agiramu naga bino byabanene, n'alyoka abakakasa. Naye olumu ogenda okwekanga nga waliwo kiwali olwanagana nakyo n'otuuka okusindikirizibwa mu kugenda mu kwegomba okubi. Sister agambye tusabire abaana baffe naye nga tutuula nabo. Waliwo nabagamba nti abazadde twala omutawana abaana bano okubayigiriza ebyekuusa byonna ku financial literacy. Omwana ayige ku kutambulira mu minzi ze. Lwaki awalirira okufuna kino kimugattako ki bw'aweeyinga ne byafiirwa. Kuno okwerumya kuleka ng'okwerumya okwakaseera ne kututuusa ku kino. Lwaki mprioritizinga kino? Kino kireka ng'ekirungi nkyagala naye si kyetaaga. Lwaki nfa nakyo? Ebyo ebintu byebisinga okwetaagibwa mu baana b'ennaku zino. Omwana alina essimu gy'ayaayaanira. Lwaki eyo gy'ayagala? Tasobola kutuwa nsonga nti kubanga mikwano gye bayina eyo, mikwano gye bazadde bube, ebyo abaana bye beetaaga. Abaana b'ennaku zino bategeera bulungi. Ye mwana gw'onnyonnyola ne omureasoninga naye njagala kutegeeza oteekwa okutwala omutawaana ogwo. Abaana ne bwe tunaabasabira okusaba tekujja kumala, kubanga okusaba kulina okubeerako ebikolwa. Lwaki? Katonda alina by'alina okukola, tulina bye tujja okwekolera. Njagala nkubuulire, Katonda tajja gaana mwana wo kujja mu mpale. Ojja kukola omutawaana ng'oyigiriza omwana wo omutawaana oguli mu kujjamu empale. Naani gwagijjiramu, nawa lwagijjiramu, na lwaki agijjamu. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Nsaba Katonda ow'ekisa akusaasire.
nkwebaza kubanga kati gw'oli mu kukola. Nabagambira nti ebitawaanya abantu abamu kati mirimu. Bakalakala ne relationship nga size beetaaga. They need jobs. Employment agenda kusolovinga kiri. Nsaba Mukama awo omukisa emirimu gy'engalo zo. Ofulumenga ng'okomawo ng'ofunye. Engalo zo ziremu okudda ensa mu linnya erya Yesu.